jjangu okiri ya mama mukono mukono sinjagala bannakyampisi nze muwoge George Stanley nze kansala w'ekyampisi ate nze deputy speaker wa disitulikiti y'Omukono. N'olwekyo neebaza bamemba ba palamenti be twasirika mu palamenti olw'okutuyisiza bajeti y'eggwanga. Omanyi bajeti eyo eba erina kusomwa pulezidenti, naye olw'okuba pulezidenti abeera n'emirimu mingi n'awaako minisita w'ebyensimbi. So gwe tulinze ndowooza mu mwezi ogujja ajja okutwanjulira bajeti eyo mu butongole, naye nga bw'omanyi bajeti eyo esooka kufunibwa mu kisenge kye bayita bamemba ba palamenti, kubanga abo be batukolera amateeka ge ffenna ge tuyimirirako oba baawo nga baagala okukyusakyusa mu ssemateeka oba okulongoosaamu. N'olwekyo nze kyanneewunyisizza tulina ababaka ba palamenti ab'oludda oluvuganya n'ab'oludda olwa gavumenti ab'NRM. Ekyamazima ab'NRM be basinga obungi, ate ffe ab'oludda oluvuganya tuli batono. Owaawo bayinza okuba babadde baagala kuba naffe tulina bajeti yaffe ey'oludda oluvuganya mu palamenti eyo gye tulina, kuba naffe tuba tuteekamu ebirowoozo byaffe, naye oba oluusi twayagadde nnyo bammemba baffe abo bagiteekese mu nkola, bagiguze bali ab'NRM bagiyise, naye ogenda okwesanga nti olw'okuba omuwendo gwaffe mutono ekyaffe tekisobola kuyita. Naye ababaka ba palamenti batukoze bubi nnyo, kubanga bye twabatuma twabagamba kutukendeereza ku musolo. Omanya ku bya bajeti bwe batuuse mu kuyisa bajeti eyo, ate omusolo gwogwo ndaba gwalinnye bulungi. Ekyamazima bw'ogenda n'oyita mu bantu, abantu ennaku zino balya ekintu kimu, babeera abo tebalina sente zibuze, ekonomi ebuze. Naye ate bwe batuuka ku by'emisaala gyabwe mu palamenti, tewaliwo na mubaka yadde ow'oludda oluvuganya ayinza ga nti nze bakendeeze ku musaala gwaffe baguze ku bintu ebiyamba bannayuganda. N'olwekyo amafuta baagalinyisizza nnyo, paka kati abantu abalina emmotoka weewaawo baga nti emmotoka atali mwavu tosobola kugigula. Kituufu, naye ate omuntu ayinza okulwala, ate emmotoka yinza okutwala omuntu mu ddwaliro kubanga alina gy'ayagala okugenda okukola emirimu egy'enjawulo. N'olwekyo n'olaba amazzi nagwo baagataddeko omusolo munene. Mobayiro mu Uganda teri muntu atakuba ssimu, oli ne waba munaku nga talina ssimu, naye atisiti essimu era ateekako ka airtime ako. Naye mobayiro zonna baazirinyisizza. N'olwekyo nze ndowooza nti ababaka ba palamenti ku luno be twalonda bonna oba bwe bandibadde nga ababukoze naye tebabukoze bulungi. N'olwekyo tebatulwaniridde kulaba nti emisolo egyo gikendeera gikendeerako naye gyeyongedde bweyongezi. N'olwekyo nze ndabira ddala nga tugenda kunyigirizibwa. Kase eggwanga liba nga amafuta, nalabye ekyabadde Nigeria wano mu mwezi ogwo ogwaggwa, amafuta gagenda ne galinnya, abantu ne basimba layini ku mapetrol station nga baganoonya nga tegalabika, lwa nsonga nti ekonomi yali eri waggulu nnyo. N'olwekyo ensonga yonna palamenti efumba feno nga disitulikiti bali bwe bamala okuyisa bajeti naffe ne tulooka tuyisa ezaffe amagomola ne gayisa. N'olwekyo ku sayidi y'amazzi ne mobayiro mani n'amafuta, ababaka ba palamenti be babadde balina okutuyamba kubanga ogwo mulimu gwabadde gwabwe. Nga ne bannayuganda bonna naddala bannakyampisi, bannange omuganda agamba nti ataasome n'okulya talye nga kawera. Weewaawo embeera mbi, naye weefiirize ky'olina oweerera omwana, kubanga olaba naffe bamuwonge bakitaffe baafa tukyali bato. Era ogenda n'owulira n'ogaa kale singa nina siniya ey'omukaaga, singa nina diguli nga mmwe. Naye kigulumira munene nga tolina kyakukola, naye ekirungi okusoma tekuggwa. N'olwekyo ngeri kusoma gye kutaggwa, nze nkubiriza abalina abaana muzzeeyo abaana mu masomero. Waliwo alina ssente muve mu masomero gali ag'abagagga mugalekere abagasobola. Waliwo enkola gye bayita eya bonna basome
mu masomero ga primary n'aga gavumenti. Campusi tulina Namasumbi erya secondary naye tulina amasomero mangi n'aga primary mu Ddungu campus. N'olwekyo bannayimba kubira omulanga bazadde bannange mutwale abaana mu masomero, abaana basome, abaana balina okubeera awo ekitagasa muleme okukolimira okutuuka nga mukaddiye mukolimiriza abange nakungula bubi munne yeewadde okusomesa omwana era olaba omuntu asomyeko yabawanjala. N'olwekyo okubiza omulanga muddeeyo abaana yadde embeera si nnungi naye bwekyo eggwanga mu kutambulira. yange bampita mu Tuwadorini ebintu bya budget gavumenti gyeyongezezzaako bo mazima ku musolo abantu ba wansi tubatonyegerezebwa. Lwaki? Kuba n'akamonde kano ketuli twali tugulanga mitwalo 9 balituula ku mitwalo 12. Kati omuntu ava eri ku booda ajja n'omumonde bwe busi bubeera eri bubuuza n'obuuza lwa musolo kukoze ki gulinnya kuba ki ekyasuubidde booda buyita kyeyasasulanga ate bwongezeza kalusi tazirina mu nsala. Kati kale n'okuva eri okutuuka wano kakakoze eki kavunze naye mu byonna bo mazima batazikiriza nnyo kubanga akantu akatono ke twaligambye nti tufunyeeko naffe tunyerera abaana baffe konna kagenda kuki ku misolo egyo kyoba olaba mu mbeera yonna gavumenti etutadde nnyo wansi tatumanyi tugenda nkola tutya mukyo. Kati kulw'amazzi lwogambye burezooli tubeera wano twefunayo akazi kaffe ak'ebitaano kati bakalinnyizisa tulina kunywa 10 ekikumi nakyo tekiriiwo kati tuli mu ebyo akazi akatono kabadde basiba kikopo kimu kati batunda musisa abantu bewansi ennyo kuba tuyitawo eri batulowoozeeko kubanga byetulimu tulinga abakolerera nnyo omusolo ate okusinga ffe abawansi kuvaayo naffe tulaba abasigaddeyo tugambe tandikira wano. Kati akamonde ke twali tutunda 15 kati tutunda 1,000 kubanga kabeeyi nnyo abantu ne bakaaba ate nawe olina olaba nti olina okukola ki tukafunaako naye kuba ono akaaba kati biri awo ebintu ebintu tebikyatambula na bulungi ku lwa bbeeyi eyo kamonde ka bbeeyi nyanya za bbeeyi kati nyanya bakwata nyanya 3.10 kati omuntu wa wansi alina 5 tafuna nyanya. Amazima ddala gavumenti etulowoozeeko nga ffe abantu abakolera mu katale abawansi bonna mu katale bonna buli wantu bonna ko mazima bayongezezza nnyo omusolo batuyambe batusaleko omusolo kubanga ffe abawansi tukaaba nnyo abaana tuweera babaala ennyumba tusasula buli kimu era n'omusolo bagugenze eri ffe tunaaba tumalako tutya abawansi tunadivolopinga tutya nga bataddeko akagunya nga bataddeko omusolo omunene. Gavumenti kati tukolera ffe ng'abantu ntino tufune development naye ku musolo gwonna gubadde eri buli kyetufuna akatono konna kaba kadde eri ku sayidi yaki ey'omusolo ffe tetufunamu batuyambe kuba tuli bubi kyetwalyangako akatono ketwalyanga konna kaba kadde eri kati kanemukakaaga kano kansatu kano kamutwalo kasatu kano ebaafu yamitwalo kwena baka gyamutwalo 3 tetukyalina obumonde bwa 10 tetukyalina obumonde bwa 10. Nesenga sikuongeza nebyayise emabegaawo kusaawa zino senga nga omusolo matebali nga tebanayongeza nti omusolo biki saawa tutwala tuza ku 6,000
sereko eri ku mitwalo 6 singa tebyali bya musolo gyongeza naye kati kuongeza musolo naye ku ssaawa zinalinga 12 nende luli yali ekkira ku sipiidi ya wansi President Museveni n'abenebikikwatako batukenderezeeko ku musolo ekyamaza ate kyolina omanya kiri mu ggwanga temuli musolo abantu balina ssente jjukira ffe eri gye tubijja tusasula cash naye ntotuuka wano amatubawola ogenda okumaliriza okuwola amagoba ge wandirideko kyamazima nga tekukola ki nga tekuli ate nabo n'obasaasira nga tebalina bandituyamye ate tulina mu biseera byakuzza abaana ku amasomero gennyini gayongezza ebintu ate nabo n'obasaasira nti balina oliisa abaana ki emmere baba balina obbawa ebyetaagisa batukenderezeeko ku musolo sokutambuza obulamu okuwabulwa gavumenti katukitwale nti nno Bible kubanga abakristaayo bangi abakkiriza mu Bible ne buli lunaku bagisoma nga bagiddiŋŋana n'olwensonga eyo tetuyinza gamba nti gavumenti tetukyagiwa amagezi nawankubadde betuwa amagezi tebagatwala balina agaabwe ago agakola ebyo naye tetujja kkowa kuba ensi tegenda koma kuffe tegenda koma kubaliwo amagezi bajja sigala nga byetwogera era bye bawaayo kyensaba gavumenti okutandikira ddala ku mukulembeze wa Uganda amakubo empenda ezisala okusala enguzi nga weeribwa mu ggwanga tugalwaneko nnyo amateeka amakakali gabeerewo ku bali b'enguzi ate mwe mwennyini mwe abalina okukwatisa abantu abo ebintu ebyo ekyokubiri gavumenti ekendeeze disitulikiti zeesala mu Uganda n'osala disitulikiti ng'ogamba era bano ne basanyuka mbu ene waffe tusaba disitulikiti tufune kyeyamani wa 5 tufune emirimu naki obeera oyongedde ku nsaasanya y'eggwanga okunyigiriza omuntu wa wansi okusasula ebintu ebyo bitalina mugaso wano emukono kati tulina ba RDC 5 tulina ba RDC 5 ku municipality tulinawo deputy RDC ate era n'omumyuka wa deputy RDC ku district tulinawo RDC madamu Ndisaba n'abamyuka be kati babiri beba RDC 5 mu district etya emu buli RDC alina pick up kwatambulira alina omusirikale amukuuma alina driver amuvuga n'ebirala ebigenderako kati eyensaasaanya mu management yereese obuzibu mu ggwanga lino tusaba gavumenti ekendeeze mu management gyeteekawo administratively president byateekawo abikendeeze yateekawo local government ate ye mwennyini azisaanyizaawo naye nga tannakiteeka mu mateeka naye mu actual sense azisaanyizaawo n'olwensonga eyo akendeeze ku administrative cost tusobole okubeera ne budget esobola okubeezaawo eggwanga n'okukendeeza okwewola